Uncle Tumwebaze lede stede. Uncle Tumwebaze njagala onchamule. Joli tata. Uncle Tumwebaze Christmas waliachi. Era je Luli yangamba ino mchala. Era je wajiria Christmas. Era wagendera musati ya soroti rumpe otyo. Tochimanyi nti Christmas kwabadde kugashura kulya nkoko mukyere onywayo ku kicupa kya soda kiri ekinene nze bwe ntyo bwe nakoze simanyi goba wabadde wa dola. Okay, mbabuuzaako abatulaba bali ku G256 muli mutya nga budola babagambye naffe twasazeewo okubanga tutambula nga tusobole okubanga tubatuusako amawulire naddala okunoonya ku bayimbi baffe abaweereza ba Mukama mu kiseera kino eky'eggandaalo. Twagala kumanya Christmas yabatambulidde etya era nga olunaku olwaleero natambuddeko ndi Makindye mu bagagga. Makindye wabeerayo abagagga wabeerayo abaloodi. Makindye we wali ekibuga kya Kampala era gye ngenze olunaku olwaleero nsinkanyeko omukulu Coopy Bly abadde atubuzeeko naku zino tumulaba nnyo abeera nnyo mu charity abeera nnyo mu performances z'amaanyi z'akola. Recently yafulumya akayimba awo video ekyatambula ey'omukolo. Tetwagala kumanya omukolo ogwo ayagala kuddamu atukoleko ku mukolo tuddemu tujaganye tucamuke naye nga njagala asooka tubuuzeeko then tutandikirawo tugenda kuba tukulawuninga omwaka. Twagala tumanye luyimba ki olumukoledde n'enteekateeka plan kizaalina kubanga concert zino tulabye abayimbi nga bakola concert omwaka guno tanaba kubanga atuwayo concert kuba twaleba eya Levixone ate yaliwo n'akola performance ennungi. So njagala kumanya ebyo byonna byagenda okubanga atubuulira. Mukama wange nsaba osooka obuuzeeko kwatulaba ku G256. Abatulaba mwena mbalamusiza era kantuuse okubaagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja omulungi in case we don't get to meet again. Christmas yakutambulidde etya? Christmas yabadde ennungi neebaza Mukama. Twabadde waka ewa muzeeyi ne family ennene. Twabadde Mukama yatuwadde omukisa family zombi zaabaddewo family yange n'ey'omukyala abazadde be babaddewo so twanyumiddwa nnyo tekiri common. So twebaza Mukama yatukoze bulungi. Okay, as we crown the year twagala kumanya omwaka guno okusinzira ku ggwe industry yaffe ya gospel yatambudde etya eyina weetuuse oba yazzeeko emabega? I think tetusobola gamba nti twazze emabega. Bagamba batya kirabwa n'omuzibe nti yes of course industry eri mu kkula. Industry eno okula erina okula mu bika bya njawulo. Waliwo okula physically ye presence nti abantu kati balabika waliwo ebintu ng'ebyo nti music yalabika abaana video bakola ebivulu birabika ebintu ebiri physical ebintu ebiri tangible ebikwatibwako. Then tulina n'okukula enkula eri spiritual kaŋŋambe etalabika nnyo kale kaŋŋambe etali very visible nti abayimbi ba gospel ddala tukuze. Are we getting deeper into the word oba tukula mu kiba kyekyo bakigambe ekyo nakiwulidde omuwawa tukula kungulu just naye nga we are not growing spiritually. So ebyo always abantu when they talk about the gospel music industry growing I always ngeza nsaba nnyo nti abantu baleme kukyerabira at least bwe kiba nga tusobola kuzaako kimu at least ekya physical kituleme ekyomwoyo kikole kibeewo kubanga gwe gusinga okuba omulamu omunene nnyo. Naye tuba tetukoze bivulu naye tuba tetukoze video naye tuba tetukoze eki naye nga waliwo eki munda tukuze spiritually. Ne bagamba abayimbi ba gospel bo banjawulo enjawulo erabika engeri gye beeyisa ebintu bye bakola osegeera. Tuleme kuba tulina okubaawo ne difference baleme gamba abayimbi ba gospel nga batutadde awo ng'oggyeko ebivulu ne video nga tebaawula oba okitegedde. So nebaza Mukama this year actually tukuze both ways spiritually and physically. So tukyebaliza Mukama. Okay, nga tuggalawo omwaka guno omuntu ayagala kumanya concert ki ey'omuyimbi eyakukoledde omwaka guno
nga gwe kubanga at least oluddewo mu industry eno wagirabanga etandika ogirabye weetuuse naye naawe osobola okugamba nti at least concert eno yabadde nnungi yabadde historical yakoze ebyafaayo. Of course sagala kutekinga away credit from any other artist yakoze concert. Yes. Buli artist yakoze concert yabadde historical kubanga excuse me, tulina a lot of challenges mukola concerts. N'olwensonga eyo njagala nnyo okwebaza abantu bonna baprovidinze venues abayambye abayimbi okuba kubanga omwaka guno concert zo zikoleddwa ku Fido Dido wokka wabaddewo concert almost zisukka ne mukaaga so nebaza buli muntu akoze concert ba Jean Peace ba Engineer Brian ba Job Kiza, you know, naye of course tesobola kujjawo concert ya mukulu Levixone yakola concert ennungi ennyo, we must admit, ng'ogyeko ebirala effort gy'ateekamu emuwa it puts Levixone a bit different from the rest of the people. Asamu nnyo oba kangambe bakine asamu nnyo manze tuka ne mugana ne man kingo ngo hasonga ya amanyi ngolaba ate enjawulo teyebaka olunaku ina concert nagenda yekironga bamaliriza setup ninga alya ne mugamba kikyokola wano enjoy ina concert oli wano sawa 8, you know. So wenyini wenjagala tutandike bwe tunakomawo okubaka tugenda agendako mu bulango kati bwe tukomawo twagala kumanya gwotegekedde kikubanga Levixone yamazze gwe omwaka ogujja plan kijolina katugendeko mu bulango abatula ku G25 nja kubanga nkomawo ndi wane Makindye tune Coopy Bly ya kubanga atunyumako atubulire plan kizalina omwaka ogujja katugende mu bulango tukomewo. Okay, mbakulisayo abatulaba ku G256 nga bina bagambye nti tuli Makindye tulina Omuyimbi Coopy Bly twagala omwaka guno atubulire. Twalabye Levixone nga akoze concert abayimba abasinga bakoze concerts naye twebuuza Coopy Bly yali kuki ngata naba kubanga kolayo concert tutandikirawo wenyini omwaka guno lwaki tewatuwaddeyo concert tulinze abantu bebuuza oli kuki singa concert zino zali nyango banga changunga kulya lumonde twandibadde tukola concert buli week naye concert is taking a lot of preparation, so it takes a lot of time. And I think twebaza everybody that has kubanga mazima, if you know how much work it takes to kola concert, you need to appreciate and give them credit. Buli omu akoze concert omwaka guno. So of course naffe twalina concert ojukira 2019 cricket oval covid nabiyingiramu abiyingiramu, of course ne postponinga naye omwaka ogujja we are definitely putting on a concert. So I would like to let everybody know mwetegeke omwaka ogujja mukama yadandise dda amakubo. Most of the preparations are already done, so just kutegeeza butegeeza abantu omwaka ogujja the first half sagala kwogera nnyo date kati kangambe the first half of the year. The first 6 months of the year. Awo fe tukitegedde fe abaji 25 tujja kujja eno so tujja kujja ojja kubanga otuwa updates. Now ku banga lyomaze mu music ono tuze tula music atachuka abavubuka bakopa nnyo music wensi ne bajjayo beat tuyina ennyimba ziringa 3 omu yayimba mulife ngalwa gospel amulife don't run omulala olibwe yafulumya oluyimba lwensi lwebayita obaba bandana something like that oli naye naleetayo oluyimba chachina nalo yes chachina nalo lulyawo kati omulala nayimba tuli waweeru naye it is also ngalwa gospel naye bw'otunuulira ennyimba zammwe ze mwakolanga nga mutandika mwayimbanga ku Katonda nga tosobola namukompeyaringa n'eri kati mugenda kukola mutya kubanga kati olaba industry ekuze naye ate bagidivertinga abaana abo mugenda bakola batya? Abula banna ebintu bino singa tetuyinaayo kufe fenna tewali Katonda gwe yawa bwa prefect bwa head boy wa kumonitoringa industry naye wabaawo omukulu kati kino kijja with maturity. Abantu the issue is ngawe nkugambye this industry is very competitive and very demanding.
and the issue is it costs a lot of money. Kati omuntu agenda olaba okussaamu sente ze abantu babala nnyo bagira batya demand and supply economics. Kati kiringa ggwe bw'obanga ogenda tandika akaduuka ng'olaba waliwo wali atunda amandaazi atunda paani n'atunda ffene naye ng'olaba buli muntu agula mandaazi gwe bw'otandika onaakola okitegedde. Kati abantu abamu bano olumu because bagoberera demand and supply balaba ekiriko ne baagala naye nga si kituufu nnyo. Waliwo we kiba nga tekirina buzibu. I don't know if you get what I mean. Sometimes it is harmless. You know, it's good to have a hook already yakutedda. Fena wano twakozesa nange mu not touching nakozesa kana kantu ka President wa South Africa ke yakola it is the beginning. Today is the beginning of the because kali it is harmless. Na ye waliwo ebintu byokoppa mu nsi nga origin yabyo origin yabyo atenfu bano artist gwotamanyi omanyi ba artists we are inventors, we are creators. Nze ekintu kyange kyenjiyiza kibaako we kiva oba kitegedde kati bw'oba nga totegedde gye najja ekigambo kyange gwe n'omala gakibuukira kiyinza okuviiramu obuzibu. Oyinza otegeera late nti ekigambo nakijja wantu oba kifu oba kiki oba kirina meaning eri hidden n'okikozesa ne kigenda ne kicreatinga more harm ogwo omusalo Katonda agubalira ku ggwe kubanga eyo message gwa bagitaddeyo. So ekyo nkirabamu a bit of immaturity. Abaana bato baagala going out with the trend. Ate nga wenkugambye sometimes tetulina kublaminga nnyo bayimbi. Abayimbi bwe bayimba ebintu ebyo ffe bafaan ne tutabiwagira tebajja kuddamu biyimba naye abayimbi bwe bayimba pitapata music ffe bafaani ne tumuwagira nnyo. Abayimbi toba nenya okwongera okufulumya pitapata music okitegeera kubanga music omulungi wali akayimba ke bayita linda Yesu okamanyi aka Brian Lubega kati zino zogambye zichachina sina ziwulirako and I'm being frank. I haven't listened to them yanche ngamba naye kati omuntu asalawo n'aleka okuwuliriza linda Yesu nawuliriza chachina sagala tuogerako nnyo kubanga nyiza okubanga nze silwinaako buzibu so sagala commenting before I listen to it. Kati tuogereko ku charities. Nalabyeko abayimbi abasinga aba gospel nga bakola charities naddala mu festival season. Nalabyeko Levixone ngali Kosovo ono Omuyimbi Sabadandali yakozeeko yagabidde abantu b'Enansana Rich Zion yakoze bulungi Grace Nakimera tumulaba abeera akola charities gwe wakoze eki soko tubuli abantu kubanga nawe nkimanyi litwali wano mu graduation nga abaana abawala bayiga ebyalaani oba training and music nebirala charities kizokoze at least within this year. Well, twagala okwebaza Mukama. I think ngayimba Uganda from way back, I think since 2013. Wembanga sirimbye noza fa abamu kubasinga popularizing the Christmas food giveaways. N'ebintu ebyo because nga bwe nkugambye nti nga bwe tukula spiritually I mean nga bwe tukula physically abantu balaba tufulumya zi video concert tuzikoze ensi erina ekyenjawulo kubanga bwe tukola concert n'abensi bazikola ensi erina ekyenjawulo kyeyagala okulaba mu gospel artist okitegeera kyekikwawula ku muyimbi w'ensi kati ffe ekitwawula kyekyo nti tulina okussa the love of Jesus Christ into action. Ka album bakaita action talk bye twali tutegeeza nti enjiri yo erabikeko mu bikolwa kati kyenebaza Mukama even this year we've been doing Christmas giveaways. We want to say a big thank you to all our supporters. Abantu banji batuwagidde Rotary clubs all the way from Australia nense endala wano tufuna abantu banji batuwagira. We had a company here yatuwange enkoko ndozo jukira mu COVID nga tugabe enkoko. So twebaza Mukama olw'ekintu ng'ekyo kyenjagala okujjawo kiri nti oyina engeri gy'ogambye nalabye ono ng'akola nalabye ono ng'akola. It's not about us si nganze omuntu oba okitegedde naye
olaba Levixone ogaba emmere Coopy Bly ogaba emmere just mulaba Coopy Bly naye emmere yonna sinza abagiguze ku ssente zange wali abantu bana abalala aba contributing na oli naweerezaayo ebiri oli naweerezaayo kati inze to me I want to credit those people more kubanga ate ejjukira Bible egamba omukono gwo ogwa right bwe gukola ekirungi ogwa left guleme kumanya kati ffe engeri gye tuli mu limelight maybe n'omukisa tuyinza obutagufuna nnyo kubanga we tugaba emmere abantu batulaba mbu tugabye naye kati waliyo oyo eyaweereza 2,000 abantu ne batamanya abantu ne bagamba Coopy Bly agabye emmere okitegeera naye nga waliwe kati ate oyo yasinga kati ekyo njagala nnyo okukubiriza abayimbi ba gospel bonna njagala nnyo okwebaza richizayo nabadde nyina okubeerawo unfortunately death ne zikwatagana nga nange nyina ogenda ogaba emmere kayunga naye neebaza buli muntu acontributinze in any way waliwo n'ebintu njagala tujjewo n'ekintu ky'emmere kubanga emmere gwawo era nze kyovala sikisaako nnyo mulamu sisaako nnyo focus kubanga emmere katwabawadde ne Christmas ejja bagenda tukubira amasimu naye olina okukolayo ekintu ekiri long lasting bagambe omukristaayo n'oyo yakyusa obulamu bw'omuntu mu ngeri bwentyo ebintu bya skilling oba shola waliwo n'okwaga omuntu n'omusanga awo n'omubuuzaako banaye oli bulungi oli waze oba muli mu taxi n'osasubirayo omuntu transport ebintu ng'ebyo bisigala mu bwongo bw'omuntu yes so I think those long lasting acts of love ate zikola nnyo nga sinakuba nzirayo wadde omwaka guno still waliwo ebizibu ebiriwo katono mu bayimbi naddala ku kintu ekikwatagana ne collaborations omuntu bwajja n'agamba Coopy Bly omuyimbi w'amaanyi njagalayo ka collabo naddala omwana omuto oluusi kiba kizibu ne ka drop kennyini omwana alina concert ye n'agamba nkolerayo okuba no ka drop lubeera lutalo gw'otubuulire omwaka guno bantu kibokutteko bogamba nti abayimbi bano mbakutteko waliyo collaboration zenyina nono yes tuyiseemuko ku mwaka guno mutasobola okutegeera oba naawe oli omu ku batagaba zi collaboration sebo nedda sebo collaboration zino I think abantu bakitwala kale abantu bakitegeeramu sometimes omuyimbi omuto bw'ajja okukola collaboration nange ye aba talina kyaloozinga naye nze I already have bagiyita batya a reputation to uphold oba okitegeera abantu bamanye Coopy Bly ayimba oba njiri oba ayimba this kino kye bansuubiramu nyina there is something people are expecting out of me kati bwenkola n'omuyimbi nenkolayo ekintu ekiri unexpected oba nekigenda wansi abantu kyebabadde bansuubiramu nze abaakola ki aswala oba okitegeera kati so kyenjagala okukubiriza abayimbi nti before you go out to omuyimbi okusaba okukola kolabo sooka otegeere omuntu gw'ogenda oyimba naye capacity ye omanye omuyimbi ono Brian Lubega enjiri ye ate eina eri deep aina target audience aina abantu bayimbira abenjawulo kati nze ebyange ebyennyimba mu bantu be bayinza obutabitegeera nze waliwo kanku I'm being honest waliwo abayimbi nga nyumirwa nnyo music waabwe but nga nyinza obutasobola kukola collabo nabo because maybe audience ze bayimbira we banalaba enviiri zange bajja gamba oyo muyimbi ayonoonese kati wadde mwagala nnyo music we mwagala era nebyakola binyumira nyinza for their own good kulwa obulungi bwe nyinza nzo obutakiremerako nnyo kola oba bwe musaba collabo n'agyennima nyinza tekimpisa bubi kubanga ndi machu antegeera yes naye nga twebaza nnyo Mukama tukoze a lot of collabos actually lot of okubayo namala my action talk album badde nkola collabos nyingi so next year we have lots of collabos coming through tuyina olwo collabo gye tuyina nozegeno ntandika okugulawo omwaka bagiyita Good Father ne Biaxi ali muyimbi wa he's been a long time friend kuva mu high school abadde muyimbi wa Circular yalokoka emabegaawo twebaza Mukama like oyo omu ku bantu bembadde nabo for a long time ne ba Fortune Spice kugabo nabaveeyo ne ba crossing kyebaliza nnyo Mukama olulima baluyita Good Father lwogera ku
tato mulungi abe aina kweyisa atya. Anyway, tulina oluyimba baluyita obiwoomya ne Mr. Evans, tulina oluyimba baluyita njagala ne Peace K, she's an artist from Jinja, very beautiful song. Tulina oluyimba baluyita Ninda with Shami Grace from Backyard. So collabos nyingi oba okitegeera. So twebaza Mukama olwabo Mukama batusobosezza okukola nabo. So nga tumaliriza njala kuddayo wadde kuba budde bututwala. Omwaka guno guwedde kati tugenda tandika omwaka ogujja. Message ki gy'olina egenda eri abayimbi bonna in general, kubanga waliwo ebintu bingi ebiri mu industry nga bwe nkugambye nti abaana kati sawa zino tubadde tudiscussingako omuyimbi omu asinza bamuyita Wini Kukiriza yavayo n'agamba nti enneeyisa ey'abayimbi ku mulundi guno naddala abaweereza ba Katonda ate yatabuse. Oliba omuyita ku concert asooka n'atuula mu mmotoka ye n'ayagala kumanya waliyo abantu tebaliiyo. Bwaba tebaliiyo ng'asigala mu mmotoka ye bw'ati ng'abuuza ozeku osinza abantu oba osinza Katonda. Ennyambala y'ennaku zino abayimbi beeyisa byo basanga eno n'eno kwegamba behavior z'abayimbi ate nga bw'oyogedde nti omuntu bw'obeera oli mulokole kirina okulabika mu actions. Yes, kati tukole tutya message gy'obaweereza nga tuggalawo omwaka guno? Well, tekije natandikiddeko nti every gospel artist out there tulina okumanya what separates us from the rest of the world is the gospel. Together tuli bayimbi, yes, we are artists, but we are gospel artists. Kati omuntu njagala taking a time amanye what the gospel is. The gospel is the good news. Okitegedde? And the gospel, the Bible says, should be in actions. Enjiri y'okwogera obwogezi nyangu. Buli omu asobola okweyita kyayagala. Naye abantu kati bakoowa ebyokuwulira, abantu baagala kulabako. Ebikolwa. So ate ebikolwa, enjiri y'ebikolwa ekola nnyo okusinga ey'ebigambo. Kyekiri kye nkugambye nti omuntu ayinza okuyimirira awo. Tulaba ba street preacher be tulina. Ba street preacher babuulira enjiri kuva ku makya n'amala emyezi n'amala omwaka n'avaawo nga talina muntu n'omu ayatudde. Omanyi lwaki? Kubanga sometimes abantu babatwala serious because tebaba omanyi abantu kati baagala kwetegereza. Agamba naye kati o street preacher bwe bamulaba ng'avudde awo ku street ne bamugoberera ne bagenda ewaka ne balaba engeri gye yeeyisa ewaka yeeyisa bulungi, alina gwasanze omulema n'amuyamba. Enjiri ye omuntu anaddamu omulaba amutwalamo serious. Kati naffe abalokole amazima amatuufu ebikolwa byaffe bye bisinza okulemesa enjiri yaffe sometimes. Oba okitegeere sagala kwefuula nnyo amanyi nnyo naye sometimes ebikolwa byaffe we preach, we say something different and we do something totally different. Yes, so tulina ejo it is that egena kuba ongoing effort paka Yesu wakomawo. Nkubulire lwaki olaba n'abatambulanga na Yesu abayigirizaabwe nabo baamala ne bibasukkako ne bibalembera kwegamba byakuyiga tukyayiga. So sagala omuyimbi yenna ggwamu amaanyi ng'alabye enneeyisa y'abayimbi abalala. Naawe weetaaga okukulakulamu kubanga you don't expect people to be angels. Kituufu, you should tell them what you expect from them. Naye ekyo tekikumalamu ggwe maanyi nga ggwe olina okumanya nti tuli bantu abantu bakyetaagamu. Sabo sibuleko kubatulaba ku G256. Abatulaba ku G256 tubeebaza nnyo, mwebala okutulaba. Njagala okutumira abayimbi bonna abakoze obulungi Lisia, Claire Lea, Bashami Grace, Bakarungi, Wilba Kasale, nebaza nnyo Brand Lubega, akayimba kalinda Yesu kankoledde nnyo omwaka guno. Alona omwana yayimba akayimba omwoyo w'okulya omwoyo w'emmere kayimba kasufu nnyo. Mbaagala nnyo Mukama abampera omukisa. Okay, tweyanzege ndowooza tewali kyenyinza okuba nga anyongerako dola. Tweyanza okuba nga otuwadde obudde ate bwewale okuba nga otuwa obudde n'olulala bwe tukomawo tubeere wano tunyumyemuko. Njagala kubazaayo ewa dola Jimmy's Godfrey mwebaze koze ne Harriet olunaku olwaleero yankubye ekifaananyi ekirungi. Mbeere bulungi kambazeeyo ewa dola abasiibule.